ky'omuwadde ekyokusinza ekyokuzimba ekkanisa ekitukuŋŋaanyiza wano olwaleero. Mukama tugenda okwogerako eri abantu tusaba omwoyo okubeera waffe atulungamye ku nsonga zonna tuyamba okutuukiriza ddala ekyo kye tulina okutuusa emitima gy'abantu mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu nebwobwo ennaku z'omwezi nga 3 Olwokutaano luno tusabye lubeere lunaku lulungi n'abanajja bakakuwa omukisa ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo tusabye. Amen. You are watching BGPTV, The Father's Heart. The TWINA Herbert is coming through live at the Hockey Grounds Lugogo in a live worship concert. Don't miss this great worship experience featuring other great worshipers on the 3rd of November 2023. Interest is 20k, 50k and 1 million at above 8. Buy yourself a ticket from Worship House Nansana, Family Life Church, Spirit FM and online at www.quicket.com. So don't forget on 3rd of November 2023 at the Hockey Grounds Lugogo. Sponsored by TWINA Herbert akutuuseko live awo ku Hockey Grounds Lugogo mu live worship concert. Jangu tusinze obwengula bubikuke ng'awerekeddwako n'abasinza abalala ab'amaanyi bangi nga 3 omwezi guno ogw'Ogumu 2023 okuyingira emitwalo 2, mitwalo 5 ba VIP nga y'emmeeza y'abantu 8 y'akakadde kamu. Tiketi gyefunira okuva ku Worship House Nansana, Family Life Church, Spirit FM oba ku mutimbagano ku www.quicket.com. Bikutuusibwako Heart. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe, twina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents likinga, subscribinga oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya olw'olunaku olwaleero tuluzayo olunaku lumu tuka konsati yaffe. Tubadde n'olunaku oluwanvu tusooka okwetonda olw'okutuuka leeti, twetondera ddala. Musumba asoose kuyita mu bantu wansi eyo ate nga kajjaamu kangi naye twebaza Katonda nti abantu abadde bamuyayanira asobodde batuukako. Eno ye press yaffe esembayo bukyanga tutandika twakakolayo press ndowooza eno yakubiri eno yegenda okusemba. Naye tugenda kusaba Pastor Justin Nabosa asooka tusabire essaala then ndowooza tutandike. Katusabe kama tukwebaza olwaki nekigenda maaso Pastor TWINA Herbert n'ekirooto ky'omuwadde ekyokusinza ekyokuzimba ekkanisa ekitukuŋŋaanyiza wano olwaleero. Mukama tugenda okwogerako eri abantu tusaba omwoyo okubeera waffe atulungamye ku nsonga zonna tuyamba okutuukiriza ddala ekyo kye tulina okutuusa emitima gy'abantu mu
linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu n'ebwobwo ennaku z'omwezi nga 3 Ogwokutaano luno lusabye lubeere lunaku lulungi n'abanajja bakagwa omukisa so ekitiibwa kya Mukama Yesu Kristo tusabye. Amin. Tweyandiza musumba Justin Nabosa nja kusobola kubaaniriza mwenna media houses bannaffe ba YouTuber mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala okujja olunaku olwaleero. Nze niiwe Jovan Twana West TV ate nze omu ku abo oba ndi omu n'abo abategese event eno. Tugenda kusaba Pastor TWINA yagenda okusooka atubuulire olugendo lubadde luwanvu addemu atujjukize olunaku tubuzaayo olumu lwokka okubanga tetuka konsati yaffe. Olwaleero mukoowu muzibu twakedde ku makya nnyo ng'alina otunda tiketi alina okuyita mu kibuga bigere ate nga terunaggwa akyalinayo ate okugenda okukola ndowooza bihaaso ezisembayo olunaku olwaleero. So katwanize Pastor TWINA Herbert ebigambo bye kitwale kyatugamba. Abooluganda ku kasozi gyenva bagamba Mukama yeebazibwe. Mwasiibeyo mutya. Nsaba kubeebaza baganda bange ne bagenze okukkiriza ekyo tukwatirako era ettaffaali buli media house yeetadde ku buweereza bwaffe tulisiimira ddala. Twebaza kuva lwe twatandika olugendo luno twabayita ne mukkiriza ne mujja ne tutandika olugendo luno ffenna abaaliwo ku Family Church. Kimanyi abamu temwaliwo in person mwafuna content waffe mutambuza ku media platform zammwe osobola omugamba So for starters we want to say thank you every media house kala ate waliwo nezajja ku board nga sponsors. We want to say thank you n'abajja on board as sponsors. Thank you abatukwatiddeko kiko kyemutukwatiddeko ku lw'omulimu guno. Number 1 ensonga ziri bbiri. Ensonga emu ya kusinza mu ggwanga lyaffe tuli basinza era n'abali wano abagagga baneetoolodde. This is the cream of worship in our country. Nzijukira ku lunaku luli waliwo eyali ewa ensi eri ebigambo ebyo nali ngezaako kubikola nenkizula nga sinangegenza kubiwala byebiriwo nga yali tamanyi bayimbi betuli nabo naye nga teffe eno tucelebrate nga Sega yabuuza ate oyo yani ate nga ffe nange satandika kuyimba Sega wange blessed to you. So kanziremu babuulire abooluganda nti naddala bava ku secular stations oba zigeze ensi eri bano bemulaba this is the cream of worship in our country. Ne baganda baffe batasobodde waliwo abakedde abambe bati batambuddemu pasita mugende n'abalala bali bakyali mukuba okubajja netugamba neffe tukole kasita omutwe omukulu wange n'abatuukiriza. So for starters we have the cream of worship in our country. So I want to say thank you first to the media houses and secondly to the worshippers in our country. Abayimbi bonna aba gospel bavuddeyo okubagira mukwano gwabwe number 1. Number 2 okubagira omulimu gw'ekkanisa. Nga bwe nagamba nga tutandika concert yange esoose outdoor. Ekyokubiri eriko omulamwa. It has an agenda. Twagiyita charity concert because akasente ke tunoonya tulina omukisa bali oluli mwalaba ekifo kitugulanga ekkanisa. So tuli mu final stages. Event ya Friday naku tukyagamba naku almost yankya otunula ebbali emabega brother stage n'ebyuma batandise leero okweteekateeka paka ku lunaku luli bwe tunaatuukira enkya kawungeezi balina we batuuse Friday. He's one of the best sound providers we have in our country. Q Vibes. Very good because they're gonna hear the twalina mu South Africa abasobola okujja bebe nkululi yatukolera mwalaba sound quality wa sound bwetuwa ate ku luno agenda kubisanga emirundi 3 ne wetwogerera kati band eri mukola rehearsal. Abamanyi Kazi Kasozi is one of the best the music directors in our country. Kazi Kasozi, one of the best music directors in our country. I'm guiding a team ngenda okola nayo nze nadduseeyo lwansonga
ya kwasaganya ate press conference ne drive to adeko. So band is ready, sound is ready. Tubadde tumaze clearing security of federal headquarters in Naguru, security guru, police is on board, so it's very, very tight. Tusigaza kuba receiving abantu mikwano jaffe mbiseko downtown badeko offices z'abantu badeko parliament ene concert jenesunze kubanga nganze ebadde tebanga omulamu bwange whereby all classes are coming in one place. Leero mbadde nsoma tweet ya honorable Thomas Kayebo nga confirming nti ngenda kubeerawo. So we have all classes. We have the diplomats, we have the elites, abasomako kataterero mbaddeko mba boda, so I am excited. One, twagala kuyimusa Yesu, tukomyawo revival mu ggwanga lyaffe. Twagala Uganda ekimanye nti Uganda kuva ku musingi gwayo twesiganga Katonda ne kati twatula nti Uganda ya Mukama. So through worship as exalted God, we want to put our country back in the hands of God. Kyekisooka kubanga from mutima gwaffe, yes twagala sente naye omutima gwaffe era ne bano kwanti twekozeko nabo omutima gwaffe okusinga kwe kulaba Kristo ng'agulumiziddwa. That is why we call it a worship concert. We put worship first, we put God first. And for our country, mwena mbimanyi bibaddewo nadde ngamba abantu juzi bannayuganda bangi badduse ate ne mu nsi yaffe tubalabye abayindi bangi media personalities bangi badduse eggwanga lyaffe bakiyita batya greener pastures. They say greener pastures are elsewhere. Bagenze mu America, bagenze mu Canada. Era namwe mbamanya badde bakola namwe abamu badduse n'abayimbi bannaffe bagenze kubanga balowooza Uganda tekyalina mukisa gwe yalina luli. Abalala anticipating that, they anticipate, bad days ahead of us. Banji batanze okweteekateeka balowooza simanyi 2026 genda kwera 2020. So we want to put our country back in the hands of God, and we want to dedicate this country. So on the 3rd in a week Friday, ng'ogyeko concerts z'olaba eza bulijjo ffe tugamba nti Uganda ya Mukama era tugenda kuwaayo enkya ya Uganda. Abasumba bangi bakonfamize n'amakanisa gaabwe. So it's going to be a night of dedicating Uganda back to God. Nga twetegekera ne 2026 abeeraliikirira ffe tubagamba nti tugenda teeka eggwanga lyaffe mu mikono gya Katonda. No need to worry. Point number 2, tugule ettaka ly'ekkanisa likaweeke. Mbadde mbuweerezebwa obusumba okuva 2006 banga tutambudde. So Mukama yatuwa omukisa netufuna ekifo ekirungi kyetugezaako okugula ekaweeke, naye omuwendo gwakyo gwazitowa okusinga ffe. Kati mpita mikwano gyange abagenda okusasula sente zogenda okusasula ku byange zigenda otuyamba tunamala okubalansinga ebitabo byaffe tugyeko ezikoze kabalansi tugenda kateeka ate mu nsawo y'ettaka ly'ekkanisa. Ekyo nsi nkyogera. So we are ready, the team is ready, and here we are. Mwebale bannamawulire, we can't thank you enough. Lwakuba nkooye face yange kyokuba ne smile eribbetako nkooye ebyaddala naye I am so thankful. Thank you so much. People have come on board. Ndabye mwanyinaze, people have come on board mu ngeri eyewuunyisa kubanga baategeera omulanga. It is amazing how media people are good mu ngeri zinyanze gyesasuula, and I want to say thank you so much. That is it for me. Okay, tweyanzege mu kusooka tusoose kufuna munsonyiwe muko abanaffe amanyi nalowooza nti fenna tubamanyi. Ngenda kusaba era buli agenda okwogera olw'obudde atubuulire addemu atubuulire erinnya lye. Atugenda kutandika ne Pastor Justin Nakosa, tutandikire eri ndowooza tujje bwe tuti. Pastor Sarah Serumaga musinza w'amaanyi eri abo abamulaba omulundi okusookera ddala. Genda ku YouTube bweyagala omumanyi ojja kulaba ennyimba ze mpitirivu nnyo. One of the great worshippers we have in this country. Kale katwanize Pastor Sarah Serumaga mu bigambo byetuwulire ndaza. Njagala kwogereza kwetoboozi mujje tuzimbire Mukama ne Mukama n'abawo omukisa. Amen. Tweyanziza Pastor Sarah Serumaga, Pastor Justin Nakosa.
mukama ffe yebazibwa nnyo bonna abatulaba amanya gange nze Justin Nabosa waganya ndi musanyufu nnyo kuba kino kigenda mu maaso Pastor Twina mulabidde ebbanga tukuze ffenna bwe twazirwana musajja wa Katonda mukkiririzaamu walina ekirooto ekyaddala abantu abamu bayita konsati nga zino nga balimba naye kino ekirooto kyonze ekirabyeko kyaddala gyekiri era tukkiriza Katonda ndi omu ku abo abantu bwe nalaba ewantu Pastor Twina wayagala okuwulira Mukama nasanyuka nnyo munda mu mutima gwange neŋŋamba eziseetu oba zigenda kuvaawa Mukama yamanyi naye nga at the back of my mind mu kiseera nsaba Katonda neŋŋamba Mukama kino ogenda kukikola otya naye kitukolere ng'omubiri gwa Kristo kati bwe yakola kino ekirooto ekyokugamba nti kampita abantu bajje tusinzize wamu akasente akavaamu kagende kawagire ekkanisa nakiwagira with the whole of my heart and I want to just emphasize nti mujje abasinza mwenna si kuwagira kyokka naye mujje mu experience y'okusinza musajja ono Katonda amuwadde ekisa amuwadde amafuta nze ng'omuntu buli wasinza nkomebwako mpeebwa omukisa nzikiriza nti ebikoligo bigenda kutuka eggwanga lyaffe nga Katonda aliyamba naawe agenda kuyamba ng'ozze ffenna abasinza n'abayimbi ffenna aba gospel tugenda kukwatira wamu tuyimuse Katonda waffe mu kibuga kino n'emirembe gye gijja kufugira mu ggwanga lyaffe nga tumusinzizza businza mujje nga bwe tutera okukola ne tuwagira bannaffe abalala abavudde ewalala naffe mujje mutuwagire mutuwe amaanyi mujje muwagire omulimu guno muwe Pastor Twina amaanyi abalokole kino ekintu kyaffe ebbanga lyeryo batusekeredde ebbanga erimala musimanyi nti tuwagira simanyi abo bukibiki abalokole tebawagira kyabwe mujje muwagire omulimu gwa Katonda this is ours tulekere okukitunulira nga simanyi kanisa eyo si yaffe guno mulimu gwa Kristo ffenna kitukakatako ate nammwe abatali balokole nzikiriza nti mwagala Mukama mwagala Katonda munda mu mitima gyammwe this is the opportunity to come and support what the Lord is doing nammwe Mukama nazimba ebyammwe Mukama abawa omukisa we have declared Friday a public holiday officially Friday declared a public yes all of us should come here from work run quickly ojje wano eno tusinze Mukama mpinga lya Mukama ffe Yesu amen tweyanziza Pastor Justin Nabosa tugenda gende wa Jamali oyo Jamali omu ku baproducer abalungi ddala nno ate nga muyimbi wa maanyi nnyo amin abaluganda Mukama yebaza nnyo okusookera ddala njaga okwebaza Mukama olw'akaseera kano akalungi nebaza Mukama olw'abantu bonna be tulina bo wano akaseera kano twebaza Mukama olwa Pastor Twina Herbert nze omu ku baana Pastor Twina Herbert ba mentoring I've loved his music, Vanga and Charlie Muto, music inspiring, and I'm so proud of the person that I am today because of his music. And Okubanti no right on new day on conference, press conference. Tebo yemuna yemkwira kitiba kya manyi. Ngoni be Rugama service sanira ne abadde Katonda. Nawe mmanyi omuntu ali wabweru, ali eyo nawe nagyo tulabira. Mukama nakyakoledde ngo mwaka guno. Ngo ine ensonga okumwebaza n'ensonga okumusinza so omukisa guno Pastor Twina Herbert akututereddewo tujje twebaze Mukama tumusolaba sente tuzisipendinga mu bintu ebiralalala n'ate Katonda afa atukoledde so nyongero bakola bannaye tujje Friday no mu bungi kola byokola mangu kumacha obulokulawo ojje ko grounds wano tutemeze Mukama waffe tusize Mukama waffe nafa akole ku nsonga zaffe Mukama abenye omukisa amina tweyanziza Jamali katugende wa Job Kiza Job Musinza neera mukuli waraga kama yebaza kulaba sumba yansomesa kusinza nangamba kusinza kinene kikiza nti musinza nebaza abagenda okusinza naffe musinza so kusinza ne sente zokubotanga Bedo mukisa nnyo nti badde mu ntegeka eno njagala okwebaza media abakoze naffe ndowooza tiimu ekoze omulimu okusinga okuva ku bategesi abasawundi okulanga abadde balanga ku Facebook Twitter ku TikTok media zonna ezatuwa obulambo n'endala zonna n'abantu kinomu nyongera okubajjukiza nti olwokutaano olwo emitwalo gy'ebiri etaano n'akakati tugenda kulaba abayimbi ba Uganda bonna abasinza ba Uganda bonna si sente zokka nze nsinga nno sente tuzaagala kuba nze kyayiri kyakyange nensinga kwesunga kuweebwa mukisa zikiriza nti olwokutaano tugenda kundeka kyekimu naawe eyo okyalina omukisa tiketi zikyaliwo zikyali
market ne ku mulyango zigenda kubeerawo jangu tusinze ffenna nina okukkiriza nti ogenda kufuna okusinga ku ky'osuubira kubanga Katonda agenda kubeerawo. Ebigambo byange ebisembayo njagala mukimanye nti Katonda mu kibuga mwali ne ku Lwokutaano agenda kubeerawo wano jangu wetwale ekyamagezi ky'amagezi. Kale tweyanzeege tuli mu kudduka speed kubanga nkimanyi waliwo abalina evening shows so twagala tuyite mu bwangu badduke. Ngenda kufunayo ebibuuzo abalina ebibuuzo biibyo nga bina balina ebibuuzo babuuze then tusobole okuleka bannaffe abaagala okugenda okukola shows ez'akawungeezi akugenda webanga gyebiri weba tebiriiyo poza ekisookera ddala ngenda bebaza okujja okuhonalinga invite ya Pastor Twina. Mwebale kujja bamawulire, mwebale kubeera bagumiikiriza n'abantu be tulina ku table tubeeyanziza okulabikako eri kamera zaffe. Nze wabula ekintu kye nnina kimu nti muganda wange tusapootinge Pastor Twina ng'abamawulire. Sina kibuuzo gye kiri naye bakabanga akatono ke mbaddeko naye mpulira buli wembeera naye mpulira nina omukka omupya ogunzikira munzi. Kitegeeza muganda yeetaaga sapooti yaffe nti nawe obutaba leero kwa konsati y'amazima ga Katonda egenda kuggwa naye yeetaaga okukola ki okubeera naffe era still after the concert nti tetukoma wano atumubeererewo ate si yekka. Nina omwami gwe mbadde njogerako naye wano omwami alazeewa omuyimbi olabira ddala nti eno fraternity erimu abayimbi abaakabirwa kwaffe tetubamanyi nabwekityo nze ng'omuntu omo alinnyo mu secular ndi willing supporting abantu bonna aba gospel. Nja kukola kyonna ekisoboka ku mikutu gye mpangaalirako okulaba nti muganda buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyo. Neyanza. Okay, tweyanziza ndowooza Pastor Twina twebaze then abagala okufuna one on one tubamuwe mu dakiika ntono nnyo then Pastor Justin Nabuse n'agalawo n'essaala. Okay, the message is simple. First is the giving thanks. Kino sikyogera lwa kamera. Nina abantu abamu, I wouldn't want to make mention of names, but mwe abambeeredde abakubya akasimu abaniriza abafikisinze programs banange neeyanziza from the bottom of my heart. Thank you so much for coming on board. Ngate ndabye abantu nga mukola si lwa ssente. Field yaffe ey'emu kimanyi abamawulire n'abayimbi tulinga ebintu byaffe bitambula nga almost the same style bitambulira ku musaayi bitambulira kitegeera but I've seen people come on board on relationship and on God basis si bya kamera ne mbeebaziza bange mukama bawe. Now finally Bannayuganda kekana akaseera mukama katuwadde ate mukama yeebale nti akituwadde omwaka mulala. Twebaze Katonda. Nina mukwano gwange yali akola bubukedde okwo embaga ye yali ebulayo weeks 2 napakinga boda emotoka rather yalina n'emotoka napakinga emotoka nalinnya boda agenda akima essente ze bali bamusuubiza teyadde ne bamutomera n'afa. Tusiiba ku boda everyday. You cannot say you are alive because oli mugezi ekitegeera nawe okubanga olina n'akalimu ako ndowooza nsonga yakwebaza so ndowooza nti Bannayuganda kiŋŋamba kisooka kikino nti twebaze Katonda. Nze nali nfudde covid naliko oxygen for a month. I was hospitalized for 2 months. Kati waliwo Bannayuganda bangi abafaanana nga balina ensonga y'okwebaza. Mukama yakukolera embaga, yakuwa akamotoka, yakuwa akataka. We are all ne bwoba olina olukole oba toli. Mbanyumiza omusiraamu gwe nasanga n'aŋŋamba nti agenda kujja lwansonga nti ennyimba zenyimba ziwa omukisa mu bulamu bwe bazongera ku Katonda byakoze byalabyeko naye. So whether you're born again or not, I think we have a reason to thank God. So tukikole ffenna so mbaaniza Bannayuganda twebaze Katonda oyo atwagadde atukoledde atusaasidde. Ekyokulala ze ensonga zange ebbiri ze nabagambye. Esooka yakuwaayo eggwanga lyaffe maaso ga Katonda, ey'okubiri yakuzimba kanisa y'ekawempe. So I invite you emitwalo 2 ordinary okuyingira, emitwalo 5 VIP ate tebe y'abantu 8 yakakadde. Naye oyinza okugamba tuli basatu tetuweza tebo nenjagala tula ku tebo emitwalo 12 n'ekitundu tiketi yo ne bwobeera omu oyinza okugamba tusobola 125 ntuule ku tebo
oba emitwalo 5 nga VIP oba emitwalo 2 ffenna. So nja kusanyuka nnyo nnyini if you make it, and kimanyi it's going to be a perfect day. Tusabye tuyise eggulu tulinze bulinzi Katonda akole. Amen. Pastor Bugembe atuuse ndoza naye katumulinde atuuke tulina kyakukola atuuse naye tumugumiikirize. Tumulinda Pastor, omwaka oguwedde wafuna omukulu yakuwerekerako mu South Africa. Ani gw'oleesa agenda okuwerekerako obwebweru? Ku luno ndeese Pastor Justin Nabosa, nendita Pastor Wilson Bugembe, Brian Lubega, Sarah Serumaga n'abalala bangi. Ku luno ffe tuli wano bannayuganda, era nzikiriza mugenda kumanya nti ekkanisa esiima abayimbi baayo. So newankubadde tewali muyimbi wa wabweru, nzikiriza nti bano abantu bawadde ekkanisa ebbanga eriwerako omukisa era bamala bumaze tugeetaka amaanyi ga wabweru okumukisa ekkanisa. Ssebo yeffe tuli. Kale Mukama yeebazibwe. Musumba atuuse tumaliriza naye kyamukisa nnyo atuuse Musumba tusalisa okulaba. Tujja kusalira oyongere ku ddoboozi ly'abaweereza ba Mukama, naawe oyongere otukowoola nga taata kugeza ku nnaku Kama feebazibwe nnyo, kimugamba n'amawulire tebalina amen. Kama yeebazibwe. Amanya gange nze Wilson Bugembe, nzize okukowoola bannayuganda bonna okubeerawo muto wange ono Pastor TWINA Herbert ayimba obulungi ennyo. For the first time yakkiririzaamu nti asobola okujjuza oki, naye okusinga ennyo namulaba nga atandika ne munne Jaasi oyo nabalaba nga batandika nga bali bubi nnyo. Kale Katonda wa kisa, badde nzijjawo nendaba ekipande nga kiriko TWINA Herbert nga naye Mukama. TWINA Herbert yayisa abantu. It is a story of God lifting someone okuva ku zero. Ennyimba zayimba si nnyimba buyimba, ziwadde abannayuganda bangi omukisa. Olwaliro nsanyuse n'okulaba Deputy Speaker Honorable Taibwa nga naye apositinze TWINA, ndowooza tapositingako muyimbi yenna, obaoliawo zasoose okukiraba, kubanga awadde abantu bannyo nnyo omukisa. Nzijukira ebiro bya mukyala Jennifer Musisi bamwali mu ggwanga nga ye omuyimbi wa Inogu TWINA Herbert, nga ffeffe n'agamba leke TWINA ayimbe. TWINA ayimba bulungi nnyo nnyo nnyo. Namulaba ku kyaki enansana nga talina waabeera ng'asula mu kyaki. Nzigeza obyogera ssebo yogera nyina obyogera kwatwagala nonya byonna ebibakwasa ennaku. Kati TWINA Herbert yasulanga bubi nnyo ng'asula ku kyaki mu kasitowa ka kyaki ate nga kasitowa ko tekaliiko luggi. Kwegamba bino ebintu babiwulira, it's the story of God's mercy, of God's goodness. TWINA Herbert ono nze wenneewunyiza Katonda nti asitula. Olunaku lumu baatuyiteyo mu State House okuyimba nga bampise mba ndi awo nga ne TWINA nembuuza nga TWINA oli ne mu State House nga batuyise kuyimba ffenna, omwana gwe yatandika wano obuweereza nga ndaba. TWINA yasanyuka nnyo, namusanga ate ageze mu Tobyogedde. sanyuka nnyo n'agenda kati mu toyi z'abakyala. Nagaze nawunzewunze dda. Kale Katonda akola ebyewunyo. Ekyo ndowooza kinaabaleeta mu concert. Basebo ne bannyamu. Anyway, abaana bange bano
I'm so proud of you, TWINA. So proud of you, Jazz, John Mary, my sister. Bano bafuna koko kubanga nze banfukako amafuta ga bintu bingiko okuyimba, okulabira abamulekwa, okola ebiro ebyokusinza, worship nights, n'okubuulira enjiri. Naye bano babiri waliwo abamu bo batwala kyanjiri kyokka kyolaba temutera balaba, abalala ate ne batwala kyakulabirira bamulekwa kyokka oba n'okusumba. Naye bano bombyo batwala bisatu, batwala okubuulira enjiri Justin Nabosa ne TWINA Herbert, ne batwala okusumba ekkanisa, okubuulira, ne batwala okuyimba. Kakati nze nzize wano nga taata waabwe mu mwoyo okoola bannayuganda mwenna mujembererewo abaana bange, ddala omwana wange ono. Kuba bwe mutajja tuswala ffenna, naye naffe bakumu. Naye nsaba mujje bangi nnyo. Ekirungi omuyimbi si wakwogerera, ennyimba ze muzimanyi, saabisaanira, siryerabira, simanyi waliwo no letuyimba ennyo omwoyo tonta. Bannamawulire abamu muyinza okuba temumanyi na TWINA Herbert, kuba TWINA ye muntu ayise mu kkubo lye yekka. I don't know if that makes sense. Tatambulidde nnyo ku main, naye ng'eri gy'ayitira w'amaanyi nnyo. I don't know if it makes sense. You can easily miss TWINA until he comes on stage. Era most times people be like, yanyoye kubanga abantu bagwa eddalu ne bawunga. So kanga ate ku mainstream kyangu nnyo okumukola ki, okumumisinga, naye ng'ate buli muntu amulina mu ssimu ye. Kale waliwo agamba omwange taliimu, abasinga obungi bamulina mu ssimu ye. Kale mbeegayirira nnyo, mbeefukamiridde nnyo ku Friday ku Lwokutaano nga 3 nkoola bamemba ba Worship House, bamemba ba Family Life Church, Jazz gye bafumbirwa oba ne Jazz gye yafumbirwa, buli atumanyi yonna, ffenna tubeere wano ne ku buko, nammwe mwenna abawasa Jazz, otherwise tuyinza omubajja Jazz waffe mujje bane tuwagire TWINA. Tusaba mwawagidde Jazz ku Serena ne mujjuza Serena ne tusanyuka nnyo. Kati ne TWINA Herbert naye wuuno bannange ndoza bwe naasukkaawo mpozi n'abanga nnyonona bwono mbayise beefukamiridde ku Lwokutaano tujje ku Lugogo hockey tubeerewo omwana waffe muganda waffe atuyimbidde ennyimba eziri mu masimu gaffe. Nze ntera okulaba ku YouTube TWINA abeera na 3 million views, 2 million views on YouTube. Kyengambye nti ye ku main si kwayitira ennyo, ayitira bbali bwati paka ate gy'omusanga. Naye ndowooza this concert will also open so many people's eyes about this young anointed man of God. Ndowooza n'akasembayo nti musinza, if you really love worship, this will be your night. N'abantu bajja kuwona, naffe ffenna tugenda kubeerawo. Ndowooza byebyo, omukolo si gwange, naye nfukamidde mbeegayiridde mutima tubeerewo omwana wange TWINA Herbert. Toyanziza Musumba, ndowooza ne tutaddayo mu bibuuzo twali twavuddeyo dda. Oba mwagala kubuuza era Musumba? Bambuuze. Tubuuze Musumba. Wendi. TWINA mufumbo si mufumbo? Mufumbo. Waliwo alina ekibuuzo eri Pastor Wilson, oba tebaliiyo tudde ku kiri ekibadde kisembayo. Bumbuuze, bambuzeyo mu babiri, baba tewali kyekirungi. Bategedde buli tewali. Toyanze bajja kuzikiriza Pastor Nabosa ataliwo n'essaala. Tusabye nti obiwerekere abanaabiwulira babirowoozeeko, babifumiitirizeeko, ate bateeke ne mu nkola. Ennaku z'omwezi nga 3 wano tubule ne tutuuza abantu bonna nga bazze okuyimusa erinnya lya Mukama. Mukama ekigendererwa kyakuzimba kkanisayo, kyakuzimba mulimu gwo. Tusabye nti otuyambe kigwe bulungi, na buli musajja na buli mukyala anajja olw'okukkiriza omukole
baddeyo nga beetisse ebyamagero byabwe mu linnya lya Yesu. Tusabidde na buli muntu ali mu kifo kino bannamawulire bonna tubasabidde omukisa baddeyo nabo nga bwe bateekayo ebintu bino abantu okubiwulira nabo bakyalire mu mayumba gaabwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu tusabye. Mpozi kye neerabidde bannange Pastor Jasa asabye nenzijukira TWINA yatandika ekkanisa ekawempe. Ekkanisa yeetaaga ssente nnyingi nnyo. So waliwo abakola konsati ne batulimba zigenda kuyamba abantu naye nga tezigenda kuyamba mutu yenna mpozi kene naye abamu kuyamba ye bannange ne famire ye yamba bamulekwa kati naye TWINA Herbert alina ekkanisa eyeetaaga ssente. Kwega kino nkikoowola kuba mu ggwanga muno mubamu abazimbi b'amakanisa mubamu abantu nga omutima gwe gwagala okuzimba ekkanisa oba emizikiti gye bali. Waliwo omwami omu yandeetera ssente ku kyaki naye nga musiraamu naga nze njagala ebifo bya Katonda bizimbibwe. Kaakati mwenna oba osabira mu kyaki oba mu kyaki ki oba oli mu Katoliki oba mu Protestant oba oli Museveni oba toli ku ddiini yonna naye ng'oyagala okuzimbira Mukama Katonda. TWINA Herbert ssente bwagenda ozijja wano bugyeko zaataddemu zigenda kuyamba Family Life Church e Kawempe. I know this kubanga ne tenti eriyo era nze yagibawa mukitegeera nze yagibawa kati njagala gibajjamu bazimbe yabe bakunyoza bannange mbeegayiridde nnyo ensaaga mbeegayiridde nnyo mujje abazimbi b'ekkanisa kwegamba there is a cause for this concert. Akombadde njagala nkwogere abaagala okuzimbira Mukama waliwo abantu abamu nga ye oba wa kyaki ki oba kati nga bamamiseromu bo buli kyaki bagizimbira okitegeera abantu batu gye bali bangi nga mulina omutima oguzimba. So mujje mu kivulu muwagire naye nga mmanyi nti ssente zigendagenda okuzimba ekkanisa Family Life Church. Kugula ettaka kugula ettaka twagala temugambe nga temuzimba kugula ttaka kama abampera omukisa. Tuyanza tenti ekyasigalayo bannange buli ali kusanga TV. First of all njagala kwebaza mwebali kwagira gospel music Mukama ni yes. Ekisooka tiini yange praise wonderful band so we have a rehearsal for a month every month then so another sound match so by tomorrow night Friday morning beautiful sound, beautiful stage, beautiful lighting, security clear. So we are very going to address the nation. Ekitabadde mu church before number one is enteekateeka ya of course sound on stage different from church. Next single is we have rehearsed well, we have prayed bigger, we believe God to deliver better. You are watching BGPTV, The Father's Heart. Pastor TWINA Herbert akutuuseko live awo ku Hockey Grounds e Lukoko. Mu live worship concert. Jakutusinze obwengula bubikuke ng'awerekeddwako n'abasinza abalala ab'amaanyi bangi. Nga 3 mwezi
guno ogw'Ekumi n'ogumu 2023 okuyingira emitwalo 2 mitwalo 5 ba VIP nga y'emmeeza ey'abantu 8 y'akakadde kamu. Tiketi gyefunira okuva ku Worship House Nansana, Family Life Church, Spirit FM oba ku mutimbagano ku www.cricket.com. Bituusibwako TWINA Herbert is coming through live at the Hockey Grounds Lugogo in a live worship concert. Don't miss this great worship experience featuring other great worshipers on the 3rd of November 2023. Interest is 20k, 50k and 1 million at table of 8. Buy yourself a ticket from Worship House Nansana, Family Life Church, Spirit FM and online at www.cricket.com. So don't forget on 3rd of November 2023 at the Hockey Grounds Lugogo. Sponsored by Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe, twina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe, twina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa. Ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents likinga, subscribinga oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya TWINA Herbert nga 3 November Lugogo Hockey Grounds. Mwagala abayimbire kayimba ki tonta moyo wa Mukama tonta oba sibyakyama Yesu byakola oba sabisanira oba tonta moyo wa Mukama tonta n'endala nnyingi nnyo z'olusoni bugembe nange ndakubeerayo mbayimbiremu titogwa mu maanyi Katonda gy'ali ajakola totya nga 3 November TWINA Herbert atuyise buli bawuti buli babati nga tuli Lugogo ewa TWINA mubeereyo bangi nnyo tubalinze. Tonta moyo wa Mukama tonta Mukama abawo omukisa. Tonta nze omwoyo wa Mukama tonta omuntu aligabana ki
gwe tambula ng'omanyi lumo ligenda. Nze Joseph Segawa. Ladies and gentlemen, my name is Levinson, and I'm here to invite you all last Saturday, November, together with Hockey Grounds. Name of Saja Wakatonda, TWINA Herbert, Hockey Grounds last Saturday, November. Let's hope it's going to be a night remember. Come and worship together with TWINA Herbert. God bless you. I can't wait to see you. Yes. BGPTV, the Father's Heart. Tukusinza, tukutenda, mukama, eya tufirira. Sisobola wotali, ndi munafu wotali. Sisobola wotali, omwoyo tonta. Mukama ffe yeebazibwe abanyumira ennyimba za Pastor TWINA Herbert Sabisaanira n'endala nnyingi nnyo. Mbaaniriza ennaku z'omwezi nga 3 Novemba tugenda kubeera mu hockey. Pastor TWINA Herbert nga tukulembera mu kusinza okw'amaanyi okujjudde amafuta. Ngenda kubeerayo nze Justin Nagosa n'abayimbi abalala bangi. Mujje tubeereko mu kaseera akalungi nga tusinza Hockey Grounds. Kino ekibuga tugenda kitwala Kristo. Nkwaniriza buli mulokole yenna, kwayazi zonna, buli muntu asobola okujja mujje tuwagire Pastor TWINA Herbert, tuwagire gospel music, tuwagire omulimu gwa Katonda gwakola e Kawempe. Mukama abawe omukisa. See you there. Siryerabira. Friends, this is TWINA Herbert, and I'm inviting you on the 3rd of November this year.
for the TWINA live worship concert at Hockey Grounds in Lugogo. You cannot miss. And I have reasons why you shouldn't miss. Number one, I love the Lord, you love the Lord too. I am a worshiper, you are a worshiper. Number three, I am building church in Kawempe, and this is your church. So please come, let us do it together. Don't miss worshipers like Pastor Justin Abosa, Pastor Wilson, Pastor Joseph Segawa, Pastor Ngoma, Karo Budwike, Sarah Serumaga. All worshipers of the city will be with us. Don't miss their deep worshipers. We will worship the Lord, and the heavens shall come down, and God will bless you. Interest is 20,000 ordinary, 50,000 VIP, and 1 million for a table. God bless you. Let us meet there the 3rd of November at Hockey Grounds in Lugogo. Love you. See you there. TWINA Herbert akutuuseko live awo ku Hockey Grounds e Lugogo mu live worship concert jakutusinze obwengula bubikuke ng'abolekeddwako n'abasinza abalala ab'amaanyi bangi nga 3 omwezi guno ogw'Okwakubiri 2023 okuyingira emitwalo 2 mitwalo 5 ba VIP nga y'emmeze y'abantu 8 y'akakadde kamu. Tiketi gyefunira okuva ku Worship House Nansana, Family Life Church, Spirit FM oba ku mutimbagano ku www.curate.com. Bikutuusibwako TWINA Herbert akutuuseko live awo ku Hockey Grounds e Lugogo mu live worship concert jakutusinze obwengula bubikuke ng'abolekeddwako n'abasinza abalala ab'amaanyi bangi nga 3 omwezi guno ogw'Okwakubiri 2023 okuyingira emitwalo 2 mitwalo 5 ba VIP nga y'emmeze y'abantu 8 y'akakadde kamu. Tiketi gyefunira okuva ku Worship House Nansana, Family Life Church, Spirit FM oba ku mutimbagano ku www.curate.com. Bikutuusibwako Herbert is coming through live at the Hockey Grounds Lugogo in a live worship concert. Don't miss this great worship experience featuring other great worshipers on the 3rd of November 2023. Interest is 20k, 50k and 1 million at table of 8. Buy yourself a ticket from Worship House Nansana, Family Life Church, Spirit FM and online at www.curate.com. So BGPTV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe TWINA bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya